Timu ya Red Devils FC y'abantu 34 ahari ababiro na babiri n'abazaano b'omupiira kandi basimburwa rizoba ishomero rya Uganda Matters High School rubago muri Kampala aho rwakashatu bararuge kuza Kenya kwetaba mu mizano y'empaka eza Sekafa Zone Women's Championship ezo mpira gw'ebigere ogw'abakazi empaka za Sekafezi nezo kutandika orwa mukagoro okusigebera omwenda okwezi kwa mwenda zero kuhindura omwihange rya Kenya. Tubola abantu wona mu departments za fezona mwalimu samugap ne butwamara competition okubenjeru tugama twakwata mu goalkeeping tutekayo tujja mu defense ntutekamu midfield ntutekamu no attackers ntutekamu okulaba nti tunyweza bulungi nnyo gap we nga tusamba enjeru tukoze ekimala ne ba coaches batuwadde ekisobose ebanga etubadde mu nkambi buli musambi yetegese era tuli betegefu genda okompetinga e Nairobi. Lady Devils mu mpakeze za Sekafa eriyo mu group yokubanza erimo PVP FC eya Burundi, Simba Queens ya Tanzania, FAD FC eya Djibouti kandi timu erasinga ekikopo neje kurabaho kwetaba mu mpakeza Africa eza CAF Women's Champions League ezitongozibweho omwaka ogu. Go and defend this badge and return to Uganda with victory.